Ssaabaminisita w'eggwanga lino Right Honorable Robin Nabbanja Musafiri asabye abakulembeze b'enzikiriza zonna mu ggwanga okuyambako gavumenti okusomesa abantu ku nteekateeka zaayo nga nabo kyakubayambako okusumba abantu abalina ku nsimbi. Obubaka buno abutisse minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda nga yamukiikiridde ku mukolo ogw'okusimbula emisinde mu bunnabyalo nga gino gigendereddwamu okunoonya ensimbi za Uganda obukadde 400 ku obwo obuwumbi obuna obwetaagisibwa mu kuzimba ekereziya ya St. Jude Wakiso. Tukakasa nti abantu ba Katonda n'abantu b'eggwanga basuubira mu kifo ekirungi n'omukama tuwe emikisa ng'eggwanga. Emisinde gino gyetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso wamu n'emiriraano nga kuba n'okubaddeko ababaka ba paalamenti abakulembeddwamu wa Busiro East Medard Lubega Segona Akali Amaggwa, omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Honorable Betty Ethel Naluyima, ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Bwanika, omuddusi w'emisinde Nakinkuddo Kasinzikulu wamu n'abalala bangi. And I want also to support and also thank the government for the initiatives they have done for sports industry. Bano basoose na kukola dduyiro mu kibangirizi ky'ekigo kino okusobola okugolola ebinywa n'oluvannyuma ne basimbula. Bamaama muliwa obugalo! Naye okusinga byonna gituyambe okuzimba ekereziya wa Katonda. Ate bwe badduka kibeera bazimba omubiri gwabwe. Oluvannyuma lw'emisinde gino ababaka okuli Naluyima ne Segona boogeddeko n'abaddusi era ne basiima abategesi b'emisinde gino nga basabye abantu okuwagira omulimu guno ogw'okuzimba ekereziya. Bano basiimye omuddusi Joshua Cheptegei eyawangudde omudaali gwa zaabu mu mpaka za Olympics eziyindira mu kibuga Paris ekya Bufalansa, ne basaba gavumenti okussa ennyo amaanyi ku by'emizannyo kubanga kati kizuuse nti bye bikyasinze okuwanika bendera ya Uganda mu nsi yonna. Tumuyozaayoza nate tumwebaza alina ekifaananyi kyatuwa nti atalina mukamwana yeekamwana yekka ti gavumenti ne bwe yamwegaana yasigala afuba. Ekyomutawaana nti ebimu ku bitongole ebitafujjirirwa baweze nti bakugenda mu maaso n'okulondoola ensimbi eziweebwa ebyemizannyo okulaba nga zigabibwa kyenkanya buli muzannyo. Okwongera okutunulira obwenkanya nga buli kasente konna ke tuteekayo kagenzeewa era kagenze mu buli muzannyo ki. Kweli twala kutunulira nti noba kusamba kapiira kwe kwokka okulina okufuna ssente. Ono omwana Cheptegei eyaleese gold tannabeera walala wonna we bagireeta naye bagireese kuva mu athletics. Oluvannyuma minisita Kabanda alambuziddwa ekereziya ezimbiddwa era n'abakwasa obukadde bw'ensimbi za kuno 10 obumutiikiddwa Ssaabaminisita Robin Nabbanja. Agambye nti singa ekkanisa yeeyambisa abakulembeze baayo okwagazisa abantu enteekateeka za gavumenti kyakuyamba nnyo nga bwe gwali mu kulwanyisa ssenyiga lumiimamawuggwe. Singa mu makisinzizo gano mutwogerako ku kintu ng'ekyo nti ssente za gavumenti muziggyeeyo nga mwali mutukoledde mu COVID nga mbeera mu ssaala zino mugamba COVID gyali, COVID yaluma, bannange Ebola gyali, siriimu gyali, ne tubeera nga twongera naffe mutwongerako ku ddoboozi nga gavumenti ne tubeera nga tusobola okuggyayo ssente ezo kubanga obwavu bulwadde. Y'omuddusi Kasinzikulu ayozayozezza munne Cheptegei olw'obuwanguzi bw'atuuseeko ng'aliko n'amagezi g'awadde agaanayambako mu kulaakulanya ebitone mu baana. And yesterday our gold medal for 10,000 meter Joshua Cheptegei has been a defending champion. I want only just to encourage the parents especially. You know, when a child has a talent, as a parent or as a mother, you need to expose that challenge to the world. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agaalero.